So nagamba tetujja kwewola lino eggwanga lirina amabanja n'abaana babanna mu bagenda kukola ki. We survive on donations. Kati ate dona aditamininga wateeka ssente. Ate dona yamanya lwakujjako ne lwakola ki ne lwakuwa. Kati bwe mubeeramu eyo embeera you can't control inflation. Ekirala nti our approach to economy is a very stupid one. Ekitegeera nti abalina ssente balina abatalina tebalina. Mukwano gwange era muganda wange Ramadhan Gogo alina ekintu kyagamba nti you have people who are insecure. They even keep money in houses. In a real economy, money should be in bank to be in circulation. Si mwalowooza kyekyo ekituufu bwe kyekituufu tebatyateeka ssente mu byayita ebitavu tebasimira ssente binnya ne bano abantu babikola because we are insecure. Tuli mu ggwanga anti nga ye walowooza nti zinabeera mu bank. Let me tell you the funny bit about this country that Gobi said. We are in a country where people fear one another. We are never secure. Someone who builds a house, he puts up a perimeter wall. After putting up a perimeter wall, he gets gets a welder to get good doors. On the perimeter wall, they put barbed wire, sekanyolia. On top of the sekanyolia, they put electronic wires. On top of the electronic wires, they put cameras. Okay? And they do a very big gate. Kati ate ku perimeter wall n'ateekayo ne bu void zibulo weewanise ng'ennyumba ina kulinnya eddalo giringiza boodi. N'amala n'agula akasaale n'amala n'awandiikira gavumenti wannange siri seefu mumpe layisinsi y'emmundu ne bagimuwa n'agamba pulezidenti bompaayo abakuumi naye ne babamuwa n'afuna ne shamba boyina n'amugamba naye beeraawo n'agula n'ejjambiya ekitegeera insecurity enkuba n'etonnya bwe mala otonnya ebyo nange biina akakola ne kagwa ku bbaati naga mukyala zuukuka bakoze eki batulumbye. It is very dangerous to deal with a poor person. A person who grew up in poverty. Very dangerous. People who grew up in absolute poverty are very dangerous to deal with. Baba beenazaako nnaku. Katulina abantu mu system nga newaabwe tebalina kayu. You're right. Nenga waali mukulembeze kati alaba ng'ekibangirizi kino ekya theatre kino kimuluma yalaba wakeedi ffe tulaba baana baffe kuyigirawo ati balinnye ku nnyonyi yalaba wakeedi alaba wakeedi asula tatudde nkitegeera omusajja agula ekyapa kati balina kye bakola agula emmotoka emutwala ku Christmas. Bazigula ezimu tebamanyine kyezikozesa ziri mu biveera mbikke bweziti ekitegeera omusajja n'abeerawo ayina ebyapa emirebe gimuggwako balina embeera eri approach y'abajjajjaffe y'ente nti jjajjaffe yabeeranga n'ente nga nnyingi nze tata wange yabeeranga n'ente ng'anyumirwa zirabako nga ne zeeyongerako nga tata wange ayina ente teyali mulaalo yali muganda kati bano abasajja be tulina anyumirwa okulaba ku byapa awo oba asolooza oba tasolooza agamba what are you talking about? I have 3 buildings in Kampala. I have what? I have a farm. I have a land. I have women. Kati kye baakoze bazze mu sekisi ababala bakazi yes yet ate ffe abamu be beegombanga kubanga Baganda we are polygamous in nature. Nti ffe twayagalanga abakyala baffe ng'omwagalo oba toyina ssente omwagala mama gundi gyali kubanga byatuyambangako ebimu. I'm telling you, can't. It is hard to run life with a person you see stressing. But stressing, you are good to go. But it's again, hard to trust your heart with one person. Yes, but if it does, we usually find a way out. Then agamba omuntu nti mu bantu abali ensambye wano teri alina busobozi kupangisa ku Arena Mall taliwo okitegeera kakati they are out of touch nti n'omuntu gwe tugamba nti agenda okugereka omusolo naye ali out of touch tamanyi bakijjawo kyana kya mugagga bakijje Rubaga bakijje Muyenga kyogedde oluzungu lungi kikola case studies kikola ze Sussex mu Bungereza Virginia kiriawo kisirusiru kiriawo kakati natunudde munade ngamba abayibi nabaga you people you are getting stupefied, you are getting
You know, you are dealing with thugs. This is typical thuggery. You can't operate like that. Ngambagamba ku CRBTs baita call ring back tones. Ring back tunes, yeah. Buli lwawulira akayima nkagamba to get this color tune press star no kateekako bwoti bakusala nusu lusanvu. Bwe bakusala nusu lusanvu ne wabaawo aggregator oba platform vendor oba platform owner yenga ajjako 30% tabuuza. We have just modern, we have a lot of corporate fools in office says that are meant to make decisions in our country. We have very many stupid corporates in offices that are meant to decide for the future of this country. People don't know what exactly is taking place. Okay? Someone will accuse you for not saving, for not understanding to do what you do, okay? Yet someone has collapsed. Bantu bagenda kubba nnyo nade mbanyumiza nja kunyumiza emboozi gye bujjako. Ebivubuka kati biyita abawala bikwana abawala kikwana naye nga kigenda kubbako simu. Bifaanana bulungi babeera mu gym. Nade njogera n'okono mukwano gwange yagenze Netherlands. Nade nyina bye muyamba nangamba nti waliwo empya akavubuka ka gym instructor kamutomeza kati ennaku zino mulwadde. Kakati ayemboze toyogerako ekigambo kyo bw'oba otegedde mukabange ensirisi nagitegedde. Kakati bwe obulamu bwe tukola ki mutuwangaalira. Gabriel, with this kind of situation nsanga abangi era simanyi nadde nkyagafuna olupapula pendi nkole statistics. Emboozi eyo mbadde tugireke givuddeko. Economy bwe ziba zigwa oba ensi bwe ziba zigwa ebisooka okugwa byebintu ebiri crucial. Ebintu ebiri crucial mu byo mubaamu education. Yes. Ntegeera. Health system. Infrastructure. Ntegeera. A dean, morals, social morals. Values. Nti muno mu nsi musanga omusumba n'agamba nti nze nasudde obufumbo bw'empeta n'akubuuza y'empeta baagiwandiika wa. Empeta kyuma buuma. Ekipeta kyuma buuma. N'ayogera bw'atyo ekitegeera. Nasigala ng'ayina gavumenti n'etambula ne watabaawo na authority oba kikyo nakikolebwa. Yes. Omusumba n'akolektinga mu bantu sente n'ababba ndowooza wamanya ensonga z'abapasa siraaje bamondo byebakolaakola abantu. But it's okay. People move on. It's normal. Weewano omuntu n'abeerawo nga mubbi mumanyi ku kyalo naye nga mumutya n'omumutya. Naga wayi gundi tomugamba takwatwako. Olwo ensi eba ekola ki efa. Yeno ensi gy'osanga omuntu nga yatula ekyomusanvu naye nga tasobola yadde okuwandiika application letter oba nga tasobola kusoma paragraph 3. Yeno ensi gy'osanga omuntu nze njagala okutegeeza twatikkirwa abaana 12 ab'amawulire naye abaakola amawulire ndowooza bali bana kitegeeza abalala tebaayiga. Okay, very good. Nchitegede ngufunye abagenda mu ssomero ba university institution 112. Our people right now basoma ng'osoma busomi. Kitegeera. Kyovola abantu abasinga tebakyatunulira nnyo gundi osomye eki bakubuuza omanyi ki. Kiky'osobola okukola. Obusobozi. Yes. Kitegeera. Nze kinfudde ow'enjawulo abantu abasinga tebambuuza nko na mpapula zange. Nina degree mawulire, nina diploma mu Lufalansa, nina certificate mu covering land, nina certificate mu covering oil and gas. Bungi nnyo obuli awo. Ozokola bingi. Nina certificate mu data journalism. Monsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi. Ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa ekane mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna
zonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula okula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka, bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku mwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 216 588 oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited. Tutuukiriza birooto. Uganda y'enkya. Well, tukwaniriza nnyo ku mikutu gyaffe butereevu nnyo abatulaba abalungi. Tugenda beera mu conversation y'enjawulo ne Gabriel Buule tutegeere ebintu ebitali bimu, opinions ze ku bigenda mu maaso mu ggwanga, of course state of the economy, abaana abajaguza graduation bayitirivu naye kati bakyakola graduation basanyufu nnyo. Simanyi ng'abamu baba bagoba dda ku mirimu, abamu emirimu gyasala abantu, bano simanyi kiki kye bajaguliza. I don't know why they are celebrating. Esokola mse kuba kulaba tukube mu lwali Buganda wa Gabriel. Abatuuliriza mbatamusizaako nnyo manya gange nze Gabriel Buule okuva mu kitongole ky'amawulire wali ku Daily Monitor. Yes. Mulundi gwange gusooka naye nga nsanyusa okubawuliza. Otandise mpozi n'abatikiddwa. Kuba bingi. Mu 1998. Yes. Gwe mulundi gwange ogwasooka okulaba ku graduation. Yali kato. Graduation ye yali ku muluka gw'ekyali. Mu district y'Empigi walaba ndabe nga sigwa kwa graduation. Graduation ye yali amukulu wange ndoza kati awezeze emyaka 5 mu kubo. Yes. Bamuyita Dr. Justin Nakatebu Kenya. Si doctor bano ba doctor of letters. Doctor, medical doctor. Medical, yes. Yali degree esoose ne ku kyalo. Bantu n'abantu bakuŋŋaana nali sirabanga na ku bantu bakuŋŋaana bwe batyo. Gwe mundu gwange wasooka okulaba nti waliyo fooko ya plastiki. Kwe mundu gwange wasooka okulaba ku giraasi nti waliwo egiraasi za plastika ne sowaani eziri reusable, ezizi single use. Gatuga ati sowaani tutuoze zi sowaani. Ezo musuule eri sister waffe avudde emakerera. Ezo musuule eri bazikozesa mulundi gumu. Bwe twasuula ku kyakona ne bazikuŋŋaanya abantu nakati bakyaziri n'ezimu n'ezo fooko. Zafukana za brown naye bo bazirina 1998. 1998. Oh my. Ekitegeera. Bakuba endongo yali ya New City Sound yava New City Sound yawo natete. Wakati waina omuddo gwa jija. Omaye muddo gwa jija. Mumanyi bulungi nnyo. Omuddo ne gusiguka abaana nga bazina endongo. Naye nga diguli etuuse. Sister wange yamala ebbanga nga tebamuyita linnya nga bamuyita Mudigula. Yes. Omudigula omwana yafunye diguli ku kyalo. Naye agenda ofuna degree yalina omulimu. Mu internship ye ng'akola nsambya ddwali. Nga nemulaga akola. Era nzijukira bajjawo n'atupimako akaayi mu kiwato buli omu. Twali bangi n'atugulira engoye. Zijukira yangulira obugato bwali Reebok. Reebok ndowooza yali kit sponsor wa team bagitanga Bolton Wanderers. Jeje akocha je asambiranga kuba. So it was a very very happy moment. Twazina ne tutuya nanzijukira nnyo tinakayimba akafundikira endongo bakayitanga Who Let the Dogs Out. Okay. Abantu ne babuuka nzijukira kubanya nsakaga abantu bali waliwo n'omuwala bamuyitanga Nambi. Nambi bamukwatira mu bitooke era enkeera kujakeera misango wabangawo ne naibe yabba ku bumonde bwe bali baguze kigamba ekitali ku graduation tewakiraba sikirabanga sidanga muna kirabako speech zabanga speech muzeyi n'ayogera n'ayimba akayimba bakayitanga Katonda yeebale musajja mukatuli kyasanyuse nnyo. It was so impressing and it was so nice. Yeah. So kiki mukyo
nti oli yali ajaguza nga omwana agina gy'alaga ki ekisoose kyakulaba we natuukira okutikkirwa ndowooza mu 2014 awo 14 no one cared kitegeera ne batugamba nti pati eri waka nali wa mukwano gwange Simon Peter Lugoloobi mugombola y'ekatabi ku lw'entebe kubanga wabwe ndowooza kyekyali kisooke wabwe kyali kinene naye ng'ewaffe no one cares nga tekikyalina nnyo maanyi na momentum twogera kati ewaffe kyenkana buli mu maka mulimu asomyeko mulimu degree atasomye yatula ekyomukaaga ate ali awo kireereze tulinayo n'aba degree abavuga boda ku kyalo kati ensi bwekola ki bwefaanana ekonome bwe ziba zigwa oba ensi bwe ziba zigwa ebisooka okugwa byebintu ebiri crucial ebintu ebiri crucial mu byo mubaamu education ntegeera health system infrastructure ntegeera eddiini morals social morals values nti muno mu nsi mwosanga omuzumba n'agamba nti nze nasudde obufumbo bw'empeta n'akubuuza ey'empeta baagiwandiika wa empeta kyuma buuma ekipeta kyuma buuma n'ayogera bw'atyo ekitegeera n'asigala ng'ayina gavumenti n'etambula ne watabaawo na authority oba ki kyonna kikolebwa yes omusumba n'akolekitinga mu bantu ssente n'ababba ndowooza wamanya ensonga z'abapasa siraaje bammondo bye bakolaakola abantu but it's okay people move on it's normal we wano omuntu n'abeerawo nga mubbi mumumanyi ku kyalo naye nga mumutya n'omumutya naga wayi gundi tomugamba takwatwako olwo ensi eba ekola ki efa yeno ensi gy'osanga omuntu nga yatula ekyomusanvu naye nga tasobola yadde okuwandiika application letter oba nga tasobola kusoma paragraph 3 yeno ensi gy'osanga omuntu nze njagala okutegeeza twatikkirwa abaana 12 ab'amawulire naye abaakola amawulire ndowooza bali bana kitegeeza abalala tebaayiga okay very good nkitegedde ngufunye abaagenda mu ssomero ba university institution 112 our people right now basoma ng'osoma busomi kitegeera kyovola abantu abasinga tebakyatunuulira nnyo gundi osomye eki bakubuuza omanyi ki batunula obusobozi kitegeera nze kinfudde ow'enjawulo abantu abasinga tebambuuza nko na mpapula zange nina degree mawulire nina diploma mu Lufalansa nina certificate mu covering land nina certificate mu covering oil and gas bungi nnyo obuli awo nina certificate mu data journalism eno ensi gy'osanga ba professional nga bakireereese edda ng'omuntu bw'asoma sigamba nno dda nnyo ng'omuntu bw'asoma education era abantu bagamba ng'omwana agende mu eduku ng'ali sure agenda funa w'asomesa naye teri bakireereese kati ng'abaana basoma eduku edda ng'omuntu bw'asoma law musuubira naye kati balooya batuulaawo ku mbalaza za theatre awo kutembeya byapa nga babitwala wali ku landizi olwekyo landizi omanyi weeri wali abala bateega wano bemupi baddiira basoma mawulire era balinga balooya b'e Nairobi balooya b'e Nairobi omanyi kye bakola asoma n'agamba eno emboozi gundi baamukoze kino ng'akkubira munnamawulire ono ibwawa ntye mumpe enkuwa y'emitwalo 3 nanfunayo ngamba omusango ngukuguleko kati bwe byatuuka wano olaba edda nga omuntu asoma bunansi oba busawo n'atafuna mulimu naye kati kisobokera ddala nnyo kisobokera ddala kakati bano abaana kiki kye balina okukola sente ze mukoleramu abaana pate muzibawe bakole kye bakola mwaba amawulire things have changed do digital journalism do a YouTube channel create content write documentaries content ye tagenda kukola ki tagenda kulekerawo oggulwa ekitegeera abaana mubawe ebisookerwako omwana omusomeseza amawulire omukolera graduation ku kyalo kabandabe okwesa $8 million but a basic laptop goes for 2.5 enungi esobola editing oguleyo ka DSLR basic DSLR ka 2.5 tuli millioni zaffe 5 kitegeera omuweyo n'omuzigo no sente z'omuzigo emyezi 3 bw'aba muwala asigale ewaka lwaki omusindika bamukozese ng'akola bino by'Obuganda naye nga babeera abaana abawala mubaleke sex is normal okitegeera but let them do sex willingly don't force these girls to have sex in the name of a job jobs okitegeera
nze ekyo nkivumirira nnyo naawe omuwala oba musiru oli bw'aba akwagala ebibyo nga naawe omwagadde oba yakufunira omulimu isoke naye ate sikugamba tugire bwe tuti nkuwa omulimu okitegeera bye baana bye bakola kati abasajja bagenda kuba mu ministry kulya baana omanyi Sekisa abeera mu office za parliament awo muyitirivu I'll tell you I've ever dated a minister's sister and you know the minister never came to our office ng'amala omwaka nga tubeera obwo naye ebintu bye nalaba nze mbimanyi n'obisigaye nogaa no omwana nanga nti ekyo si kipi tulina n'abavubuka abasombera aba MP abakazi ekitegeera abaana babaleeta animal awo na CV animal CV ekitegeera so bwe bulamu bwe tukola ki betuwangayamu there are things that are worth your investment ogenda kukwata $2,000,000 ogende buwalabu okozesa epiki ekitegeera kubanga sebikyalinga bwe byali sente zigaane ate otukubire nze nfuna nnyo abalenzi abankubira visa renewal yaganye tuyambe twogerereko nekigaana you are being a slave in your country by the way ekintu abantu kye batalisonyiwa gavumenti eno Museveni kwe kuddira deliberately nakkiriza abantu okubeera abaddu mu kyasa kino ekyo n'ensi teritusonyiwa abaana balinnya ennyonyi nga bagenze kwoza seppiki ku $2 nze $2 abantu bankubira bukubizi n'azimpa oli n'azimpa $2 ate ne mulaga nti no it's normal okitegeera but why omwana n'agenda ngabona weewaawo nabo bambi tobanenya bagira naye lwaki ensi efaanana bweti mulina ebintu bye tulina okukola there are things like commercial agriculture I'll tell you on your 50 by 50 you can still keep a few pigs you can keep a few hens kitegeera you know you can do a lot of things awo gula ekibanja temutya kugenda wala ekitegeera fe twabereranga ewaffe nga tufa abasinga ettaka ewaffe mu kyalo empiki nga ffe ewaffe ng'ota n'ente neegenda neetalya na mmere ya muntu naye kaakati buli wantu kugira wano baati pya amasannyalaze agataliyo n'amazzi byajja dda so things have changed kakati lwaki gwani agamba musigenda kubeera mpiki gwani agamba musigenda kubeera na kifumu oba buyikwe ekitegeera you start a few things invest in knowledge use the internet ku internet okwo kuliko grants kuliko donations eziri serious by the way ekitegeera nekirala don't be selfish if you are lwaki ebitugattanga abavubuka aba sekisi aba Premier League na mmere na mwenge ekitegeera omwami bamuyita Patrick Kabunakuki mukulu mwami munene mu gavumenti omwe yaŋŋamba ebibabonyabonya byeri bwe muba abavubuka 10 nga mulina akakadde lwaki gosigaza akakadde okatandikemu omuddala gwa Rolex n'oli akole ogwa ice cream mwegatte muzigatte mukole organization eyinaako amateeka eririgo muva mu bino omugundi ajja tuba bima mu mateeka anaaba batya ate muli team mulowooze nnyo mukole ekintu mwenna bwe muba n'edduuka nga muli bavubuka 7 mupangisa edduuka liba lya $1,000,000 bwe muba abantu 7 kitegeeza terigenda basala ono ateekemu ebibye n'ono ateekemu ebibye mutegera awo okeera ku Facebook oli ku TikTok olaba abukazi weyambudde olaba mabeere to satisfy your eyes but again these are the things the easiest thing to get in Uganda is sex. It is so simple, yes, so the easiest thing to get in Uganda is sex, so it shouldn't stress you. What you can easily get should not stress you. Okay, use that social media to post your hustle. Mwala wangu kamera temulabi ya posting yangambye akola ngato yakambye akola atandise okukola engato me got interested ekitegeera kakati omusajja kati oyo mwana akola engato nazitunda omutwalo omusajja tagenda mulimbira ko ya time obadda status ekola kyekyuka ekitegeera agenda omulimba ajja mulimbira ko ya ticket kakati bwana ayongera byonna bijja kuba tebikola ki tebigatta ekitegeera
That's the thing. Abaana bano abajjaganya Gabriel, do degrees still matter? Omuntu n'akulaga nti kipapula, they celebrate even. It is even hopeless to have a degree in this country. For what? For what? For what? I've seen people who don't attend classes and they graduate. I've seen people who don't attend classes and they graduate. I've seen people who are not supposed to be lecturers and they're teaching people's children, sleeping with them for marks, doing all sorts of things. Tulabya abantu atamanyi bandikanye nenga bali ministry batudde baweereza. Kakati nzo ngatagatta otya n'omwana wa leero nze nasomesebwa ambassador ali Aj, professor plenipotentiary, professor emeritus, doctor of letters, nanyini sente, owekitiibwa Saalongo Alhaji Badru Dungu Katerega ng'ayimiridde wali ku lubaawo okitegeera is a professor doctor of letters akusomesa. Twasomesebwa abasajja nga ba Professor David Musoke, yes. Ekitegeera abasajja nga ba Dr. Peter Busiku. Dr. Peter Busiku yali principal secretary of parliament. Is a doctor, is a lawyer. Peter Busiku yaliko ne Gundi wa Rebecca Kadaga actually of recent, yeah. Oyo ye mu basajja abasooka investigative journalism amatalinga. Yes. Dr. Peter Busiku ye yatandika breaking a story ya safe houses mu Kampala. Naye kiki kye yakola? Yagenda n'akola bukodya wali ku polisi ya Old Kampala bamusibe. Intention yali yakukwatibwa. Ne bamusiba n'ayingira mu safe house. Nga omutwe n'awandika story mu mutwe nadda n'agamba nagibaddemu. Era gavumenti nejja safe house ku Old Kampala. Yo journalism amatalinga. Nze badde n'abasajja abategeera public relations nga bansomesa. President wa public relations whatever. Organization. It's proud, yeah. Bamwitaani. Kajingo kati. No. Stephen Mwanga. Okay. Waliwo omusajja doctor. Ayina ne PhD mu literature. Bamuyita Joseph Kaya na musajja musu. Nze nkulaga abasajja abazze bansomesa. Ekitegeera. Yes. Nti omusajja yajja n'akugambanga. Nze nava mu kibuga mu kyalo nga nyina distinction in English. My results were fine. Nenga oluzungu tumanyi duwandiika n'okulwogera nga university bakuzaayo. I remember when I studied writing for communications. Writing for communications yali ya Dr. Musoke. Professor David Musoke. Nga ajja n'atugamba, okay, class, the word is champagane. Ne muddamu champagane ng'agamba very stupid but you are wise. Tugana musajja atugambye ekyo. N'atugamba kati bw'ogamba champagane kitegeeza olowooza olina kulowooza ekintu mu lulimi lwo n'okyatula. So the word is not champagane, is champagne. The word is not often, it is often. Okitegeera. Nga tugamba ennyukuta ezimu zisirise. Ebyo nayogera okubiyiga nga nsoma Olufalansa. The word is not Paris, the word is Paris. The word is not Bordeaux, it is Bordeaux. Okitegeera. So things like that. Nojjango oyiga. Naye kati omwana ajja ne bamuwa bayizita batya? Nzita mutya notes? Coursework. Yeah, pamphlets. Yes, very good. Yokesaamu. N'abeeraawo ayina okusoma, ayina Snapchat. TikTok. Nze ku university ndowooza nze omu ku baayina. Nze baayinako kuki? Nze baayinako kasimu. Naye nga akasimu ka Nokia 3310. Nga neya kampa yali mukwano gwange bamuyitanga gyali. Bamuyita Norman Buyinza, Julius Buyinza. Eyitanga Norman. Ngolo tuli ne Dax Katero. Ono mulyeruba. Sura Sebyala nga Dax akusiga Buule mpaka ku simu nkubire Shani yayinanga girlfriend nga mwita Shani na sira nkubala balungiwa nga Shani. Oh my God, I've never seen such a girl. Have you seen a girl nga sikuba nti yesiga ebizigo naye ng'olususu luli clean? You're playing of describing and not going even into thoughts. Oh my God. Shani yali yalungiwa. Gye yakoma okulungiwa nga gye yakomya okuba n'empisa ate nga mugezi. Definition of beauty. Yes, nga Shani wabangawe bino nga Shani ewawe balina ku ssente basooka okusasula tuition. Shani nga bwe bamala ky'atalina. Shani ng'ajja n'akuyisaawo n'ajja akafaananyi ku clearance card ye
najja ku kikomera n'akakuwa n'akuwa kali naga teekako wanawe erinnya teekawo ekigalo yingira ng'atuyirawo omubiri naye era ensi eno gye baziregera si gye zivugira numwa nnyo okulaba nga Shani teyamala na Katero naye munaye bya famire endowooza wagenda okulaba ono mudongo Katero oyo abiddanga mu kirasi n'atuyimbira ekiyimba bakiyitanga seminti wa bambuli I'm telling you, when I tell people, I've seen things, you know, when you see guys succeed, Katero, Dax Katero yabanga n'ekinu, bachita kinu ekya Nyambula. Yes. Actually, he was one of the most behaved boys. Naye ng'ekimutabula Shani. Era ng'akugamba mukole byonna naye muve ku Shani. Ng'abeera n'ekinu, kijjukira ekinu ekyo ekya Nyambula. Yes, nkimanyi bulungi. Ne Olosita ng'ajoza yonna yaggwamu ne kale tukula bweti. Naye nga tulina essuubi. Fe twabeerawo ku ssuubi. Jjukira brother wange omufather yampaako $4 zaali 5. Ati ataawo ne nomani ng'ayinamu ne tugatta ne tutwala abaana mulundi gwaffe ogwasooka oyingiza abaana mu siriki. Naye nze nali nayingira dda mu siriki kubanga nakolerako mwami Stephen Kavuma ku dduuka lya Maria Galowa ng'ayina Orange nga nkolanga mulanzi. Twabaletedde essimu Samsung SG H40 mitwala enaka twatusize ekipya simu kadi ya 1400 kitege naye nga tulina essanyu kati Kavuma oyo kubanga nabitandika ndi mu second Kavuma najja anyingizaako najja atuwanga complimentary bazitanga comp okuyingira mu siriki njukira gwasooka nagendera mu bisapatu ne bagobanze nga simaye mu kirabu nembeera ku lubalaza paka endongolo yaggwa ninda abannange bamala okuzina tugende nze ni mu bisapatu olulala nenzijira mu kino embwa ne bafulumya bwe naye seerera bira nali mu secondary Kavuma twalina mu holiday Orange ng'eronkinga that is 2009 Kavuma n'agamba abakozi ba Orange kubanga Orange yali erese Shaggy mu Uganda. Yes. That's how I picked interest in the music industry. By the way, what I understand most, it is arts journalism. Arts, yeah. Bompa luyimba, bompa filimu, bompa theater. Ekyo kyonki kutemera n'enkiza wali kodi ku kodi, noti ku noti. Awo tusizo kutegerera Gabriel, yeah. Nagenda mu show Lugogaawo nga Shaggy azze. I've never seen such a performance and I don't think I've ever see it. Okay. Omusajja yajjira mu kinu, Shaggy yajjira mu kinu. Ne bascoat ne overcoat. Nga munda waliyo sleeveless ya black. I'm describing. Wow, yeah. Kati follow kwa tuli bakozi ba company. Ne baka stay eri okweteekateeka twamulaba. Ekimolaba. Yes. Yeah. Musajja ayina omubiri, omusajja abeefaako akaviri keeko. Ettala spotlight yakuba bweti. Ali ku microphone nagamba tachaze. Kama kati kiki ekigudo. Shaggy n'atandika endongo netandika omusajja n'atukuba live. Ng'ava eri mu bantu. Okutuuka ku stage ng'atukubye ennyimba ezo. 2. Naye nga tugamba kati ne bwagenda. Ng'akyali backstage. I've never seen a musician. Wow. The only musician who can perform in Uganda. The only few musicians who can perform in Uganda like Shaggy. Let me give you a list. Chameleone. Jose, yeah. Gravity Omutuju. Kenneth Mugabi. Yeah. Irene Ntale. Nava. Ngulira abantu. I agree with you. Yeah. Actually, nekine kyana kyechu watule Bebe Cool. Oyo naye nga yayingide ku stage. Kyekyo kyasobola Cinderella ndowooza era naye yeeyo gundi. Kali gundi yemu. Abo bayimba n'ayimba ennyimba nga tazimalayo naye nga tannakoowa ye Shaggy. Omusajja yatukuba omuziki n'atuuka n'amala nga tetulina kye tumugamba. Abasazi b'ensawo bo ne bafuuka abasazi b'ensawo naye nze nga sirina kyennyina ononziba ki. Nga nina omuvubuka yalinga maneja waffe bamuyitanga Richard Wasalaine. Richard musajja munyolo ali kati Dubai, ali Dubai. Yeah, but we enjoyed. Kati nkulaga nti ebintu bikyuse. You have to do something. Wetudayo ku cha education yeah. To be ate n'okutoba.
ngamba abantu olwendiddako ndi kunyumiza mboozi yange najja ku National Theatre wano ali najja ku National Theatre nga waliwo olupapula lwayita Sunrise nsoma naye nga njagala kuyiga mawulire wandi naye nga enjala etusiiwuukira awo nga mukama waffe yalinga Ajati naye nga ne ssente takola ki tazirina Ajati nga wagira awo nga tuwaye 2,000 nga tulinga 5 nitugulayo chapati wali ku The Winton kati omu kwalinamu 5 oba wali mukwano gwaffe Diana bajja ali ku Nassau Diana nga agulayo ebijanjaalo bibireetana mu Kalveeru ebyo ebyokukama ne muyuza ne muyuwa kati buli omu n'akozaako ku kijanjaalo ekyo ekitegeera tutoba naye nga olweggulo bakuwa 3,500 that will be very interesting a story ejja kutunyumira ovagaba ekitegeera kati olina otambula n'oyita ku Jinja Road n'oyita wali ku Monitor n'ogwe Kibuli n'ogwe Kabalagala n'ogwe Kansanga olinye 5 osaze ku lugendo ekitegeera story no kanywezeko Mordecai Mulisa the same story very my good friend Mordecai is my good friend Mordecai Martin onyumya nyinyi bitakola ku KI yes kati otuuke gaba wabanga omusajja bamuyitanga Henule yewe kibande kye kya Kanobel waliwo edduuka teriggalangako bukyanganda alinga otuuke wa Henule ne weebuzaawuzaawo n'ofuna omunanasi gwa nusu 2 yabanga n'obukyapati obuwooma n'ogiraawo ate jjukira olina akawala kewakwanye kakulaba oyambala bulungi kubanga nze nalinga nyambala bulungi wainanga sense of style way back yes nze bampa sente zange I was among the few boys at university nga nyambala engato ya mitwalo 14 Timberland ate nga nyambala white black brown kati ate n'ofuna ne jean ng'ofuna eyo okitegeera ng'ofuna jean yeeyo n'ofuna t-shirt naye nga t-shirt yo naye akola ki yeeyo kakati akawala kakusuubira n'obeeraawo kati nomani oyo kyovola njijukira nnyo nomani oyo nomani nga angende njiye mami twakuyita nkuyiya mami ate mama we nga njagala nnyo omanyi Buula agambye tugenda kukola wetu nga nze gwe yeesiga ng'awo omutwalo nga mugule omutwe gw'empuuta nga muteeka muli omuzzi kakati you know how people become people those are the things kati wensuka kugamba nti today I can swipe my ATM. Please, I've worked for it. Oh, in a job day, you have a journey. You have a story to tell. So that story will be for another day. Yes. So what tuda kukyongambye economy. Teri nsi ku ttaka lya nsi esobola kubeerawo na kwewola. Tineyimirirawo ng'ekitambuza. Muve ku zile speech. Mukama waffe wano atufuga yayogera speech ennungi. They are very good speeches, but they are useless to you and me, and they are very empty and hopeless. Yes. Yeah. So nagamba ati tujja kwewola lino eggwanga lirina amabanja n'abaana bavanna mu bagenda kukola ki. We survive on donations. Yes. Kati ate donor aditamininga waateeka ssente. Ate donor yamanya lwakujjako ne lwakola ki ne lwakuwa. Kati bwe mubeeramu eyo embeera you can't control inflation. Yes. Ekirala nti our approach to economy is a very stupid one. Ekitegeera nti abalina ssente balina abatalina tebalina. Mukwano gwange era muganda wange Ramadhan Gogo alina ekintu kyagamba nti you have people who are insecure. They even keep money in houses. In the houses, yeah. In a real economy, money should be in bank to be in circulation. Si bwalowooza kyekituufu bwe kyekituufu tebatyateeka ssente mu bayita ebitavu tebasimira ssente binnya ne bano abantu babikola because we are insecure tuli mu ggwanga anti nga ye bwalowooza nti zinabeera mu bank. Let me tell you the funny bit about this country that Gobi said. We are in a country where people fear one another. We are never secure. Someone who builds a house, he puts up a perimeter wall. Yes. After putting up a perimeter wall, he gets gets a welder to get good doors. On the perimeter wall, they put barbed wire, sekanyolya. On top of the sekanyolya, they put electronic wires. On top of the electronic wires, they put cameras. Okay? And they do a very big gate. Kati ate ku perimeter wall n'ateekayo ne bu void zibulo weewanise. Ng'ennyumba ina kulinnya eddalo giringiza bwoti. N'amala n'agula akasaale. N'amala n'awandiikira gavumenti wannange siri seefu. Mumpe layisinsi y'emmundu ne bagimuwa. N'agamba pulezidenti bompaayo abakuumi naye ne babamuwa.
nafuna ne shamba boy na mugana nabeerawo nagula ne jambia ekitegeera insecurity enkuba netonya bwe malo tonya ebyo nange bina akakola ne kagwa ku bbaati kaka mukyala zuku kabakoze eki batulumbye those are the people we are with ekitegeera kakati nekirala nti abantu abo yeggobya abalabu bwatyo nze mbalabu kino it is very dangerous to deal with a poor person. Yeah, a person who grew up in poverty. Very dangerous. People who grew up in absolute poverty, yes, are very dangerous to deal with. Baba benazako nnaku. Katulina abantu mu system nga ne wabwe tebayina kayu. Yeah, you're right. Nenga wali mukulembeze. Kati alaba ng'ekibangirizi kino ekya theater kino kimuluma. Yalaba wakedi fe tulaba bana bafe kuyigirawo ati balinye ku nnyonyi yalaba wakedi alaba nga wafusala mono wakedi muli mono alaba wakedi asura tatudde nkitegeera omusajja agula ekyapa kati balina ekye bakola agula emmotoka emutwala ku Christmas yes bazigula ezimu tebamanyine kiyazikozesa ziri mu bivera mbike bweziti ekitegeera omusajja n'abeerawo eyina ebyapa emirebe gimugwako bayina embeera eri approach y'abajjajjaffe y'ente nti jjajjaffe yabeeranga n'ente nga nnyingi nze tata wange yabeeranga n'ente ng'anyumirwa zirabako nga ne zeeyongerako nga tata wange ayina ente teyali mulaalo yali muganda naye ng'ayina ente tata wange ng'anyumirwa nnyo okulaba enkoko nga ziri awo zizannyazannyazannya nga kinyume kati bano bwe bali kati bano abasajja be tulina anyumirwa okulaba ku byapa awo oba asolooza oba tasolooza agamba what are you talking about? I have 3 buildings in Kampala. I have what? I have a farm. I have a land. I have women. Kati kye baakoze bazze mu sekisi ababala bakazi yes yet ate ffe abamu be beegombanga kubanga Baganda we are polygamous in nature nti ffe twayagalanga abakyala baffe ng'omwagalo oba toyina ssente omwagala mama gundi gyali kubanga byatuyambangako ebimu. I'm telling you, you can't. It is hard to run life with the person you see stressing. But after stressing, you are good to go. But it's again, hard to trust your heart with one person. Yes, but if it does, we usually find a way out. With another person, you will tell, you know, this and this is happening. So, to carry this, the long story short, the system is with the Taina Takolachi, Taina. Alina Zimba Arcade. Yes. Najja Saba Arcade. Ruo essa kankugambe essa kankutwale ngeri mu masa. Essa nali sabe mitwala ana. Essalimu eshell. Akitegeeza room yona ya milioni nga mukaaga. Net gwa yerabidde nti omuntu asina obusobozi obusasulo milioni omukaaga. Ayita sobola ku investinga mu kaduuka. Yes. Ate oyo investinga mu birala. Kitegeera. Kati waliwo abazimba ekizimbe wali ensambya kinene nnyo. Naye nagamba omuntu nti mu bantu abali ensambya wano teri alina busobozi kupangisa ku Arena Mall. Taliiwo. Okitegeera. Kakati they are out of touch. Nti n'omuntu bwe tugamba nti agenda okugereka omusolo naye ali out of touch tamanyi bakijjawo kyana kya mugagga bakijje Lubaga bakijje Muyenga kyogedde oluzungu lungi kikola case studies kikola ze Sussex mu Bungereza Virginia kiriawo kisirusiru kiriawo kakati nalutunudde munade ngamba abayimbi nabaga you people you are getting stupefied, you are getting, you know, you are dealing with thugs. This is typical thuggery. You can't operate like that. Ngambagamba ku CRBTs zebayita call ringback tones. Ringback tunes, yeah. Buli lwawulira akayima nkagamba to get this color tune press star no kateekako bwoti bakusala nusu lusanvu. Bwe bakusala nusu lusanvu ne wabaawo aggregator oba platform vendor oba platform owner yenga ajjako 30% tabuuza kati waikujjako 30% ku luyimba lwo ku lusamba ajjeko 30%. Company oba telecom nga MTN nekujjako nayo
20%. Yes. Mbusimaye kuyambyeko akayimbako bakawulire. Tuli ku lusanvu ekujjeko 20% oli 30. Gavumenti nejja kujjako 30%. 30% emujje ku ki? Ku 18% of value whatever exercise duty and 12% of VAT. Yes. That is 30%. Bwe bamala ate ne zino ne bazitema atema aggregate nafuna bagenda baba taxinga. I'm asking, how can we be in a nation where they tax you on airtime omuguze mu ringtone bamutaxinze ate ne bataxinga n'oli same kind of taxes, same product. So we have just modern, we have a lot of cooperative fools in office says that are meant to make decisions in our country. We have very many stupid corporates in offices that are meant to decide for the future of this country. People don't know what exactly is taking place. Okay? Someone will accuse you for not saving, for not understanding to do what you do. Okay? Yet someone has collapsed. Bantu bagenda kubba nnyo nade mbanyumizembo nja kunyumiza emboozi gye bujjako. Ebivubuka kati biyita abawala bikwana abawala kikwana naye nga kigenda kubbako simu. Bifaanana bulungi babeera mu gym. Nade njogera n'okono mukwano gwange yagenze Netherlands. Nade nyina bye muyamba nangamba ntya waliwo empya akavubuka ka gym instructor kamutomeza kati nnaku zino mulwadde. Kakati ayemboze toyogera ka kigambo kyo bwoba otegedde mukabange nsirisi nagitegedde kakati bwe obulamu tukola ki mutuwangaalira. Gabriel, with this kind of situation nsanga abangi era simanyi nade kyagafuna olupapula pendi nkole statistics emboze mbadde tujjaga tugirekeyo givuddeko nekye ngamba abantu economy wetusiza abantu I did a survey nagenze mu downtown okugoberera nga sina kugenda wala nti nekirala kyebamanya nti our economy it's a cash economy. Yes. Ate it's a economy yaffe yalejjalejja ekitegeera. It's a retail economy. Let me break it for you down. Bokola ekivulu ku National Theatre. Yes. It's a chain of benefits. Okitadde mu auditorium. Mayanja walinga ataliko tulisa ebiberenge. Ekitegeera. Mayanja asasula ennyumba ewaka n'amazzi n'amasannyalaze. Olaba ssente bwe ziflowinga. Kati Mayanja wali ateze ebiberenge. Ate theatre eri mu kusolooza parking. Yes. Naye ate ne basolooza parking banywedde amafuta ku petrol station. Ekitegeera. Yes. Kati ate waliwo boda z'aba droppinga. Kati waliwo wali n'omuwala waki muzira mutya wali omuwala owa ice cream. Kakati ne bana abasanyuse mu auditorium waliwo ayina eriwala lyayagadde. Ekitegeera. Nga naye kati ate abala okusasula lodge wali ku city annex. Yes, I'm telling you, it's a factor 3. Factor 3, at each corner waliwo afuna. It's a pyramid, yeah? Yes. It's an inverted pyramid. At each point intersected wabaawo kolaki afuna. Ndowooza nga luli olunaku olusooka. Yeah. Emboozi tebankadde. Anetaaga osobola okungoberera at Gabriel Twitter, at Gabriel ku Twitter. Nyumirwa entertainment ku Lwakuna ku Kyabasa. Saa mukaaga paka ku makya. The Night Radio. MC Wale wamu ne DJ Neck. Amawulire somanga Daily Monitor tewali malala. Bw'oba tosobola kugula lupapula musobodde okugula data. Genda osubscribinge ku Daily Monitor mu kibanja wali oteekamu Gabriel Buule. Ekitegeera. Facebook temuntawanya. I have very many people there. Ate mbali disorganized. I don't even understand them. Ekitegeera. Tujja kuba gundi kuwalonda
abalina proposal y'okukyusa mu kadongo kamu yoli mu art journalism awo nawo tujja kujjawo mu maaso eyo bagala kukyusa kadongo kamu okumuwa omutindo yes nti wano ensi wegenze ekyuka they want to nazina takumba ekyo bakimanyi kakati basudde yakola oluyimba basi dunia yalukolera mu yakuba kujikita kodi zisatu nakuba oluyimba lwa dakiika 14 baluyita basi dunia part 1 yokka edakiika 14 ezo ebiseera radio yaliwo yalinga radio Uganda abayimbi abaaliwo ngawo walingawo basudde ne wabeerawo Livingstone Kasozi ne wabeerawo Poji Obukafero n'abatonotono Osabadduka alitanajja Christopher bonna baaliwo naye nga bw'okwata ennyimba zaabwe osobola zikuba olunaku buli omu n'okola ki n'omusavinga n'abeera satisfied kakati ekyo tekikyakola ki tekikyaliwo eddakiika 14 ng'ani azikuwa mu dakiika 14 twagalawo buki bulango kitegeera kadongo kamu ya music gwe bayita afro neo soul bw'okiza mu luzungu naye kadongo kamu yakyuka dda bo tebakimanyi bw'ogenda owuliza kadongo bw'ogenda owuliza abayimbi I have a musician, I have Kenneth Mugabi, I have Brian Bukenya, I have Shifa Musisi. My friends, good friends, they are doing a lot of music. They curious what they are doing. Lwakuba muganyo kikiriza. Yes, ekikola kadongo kamu. It's a story. Cut the story, make it proper, make a proper production. Awo maliriza okole. So tewali nnyo kuŋŋaana wabula so yakyuka dda mukyuse ba producer bobo yagala oluyimba oluli mwe embeera nga la story nonya pirate beats owa statement music wali salam nonya Judy Mugerwa nonya Samu Bisaso ne Eddie asobola okikukolera munonye ba producer abalungi such things awo tewali nnyo temutuuza tabamiruka ina mukwano gwange Jack Kizito yaŋŋambye ayina album naye ndi mwetegefu ogiwuliza kuba nakulabye nga ekirondoozaga akutagizeemu naye singuzi bw'eba mbi nayo nga tugisabula music yakyuse kyovula nze sikyawa second chance yeah you do good stuff I credit you do bad stuff I credit you omukyalo ono ninze tujja kubeera nga tutandikirawo ne Gabriel tujja kubeera nga obudde bwo tubeeyaza Gabriel tujja te kubeerawo next time binge ayina emboozi eyengeri eya lifestyle ne life jazayitamu I think we shall pick a thing or two to learn from him na bingi bye twogeddeko wano just embeera nga bweri ate let's catch up next time nga tuzzeemu okufuna akadde goodbye for now Uganda y'enkya